Essula ya 24. Awo olwatuuka Sawulo bwe yakomawo ng'amaze okugoberera Abafirisuuti, ne bamubuulira nti, laba, Dawudi ali mu ddungu erya Engedi. Awo Sawulo n'atwala abasajja 30,000 abaalondebwa mu Isirayiri yenna, n'agenda okunoonya Dawudi n'abasajja be ku njazi ez'embulabuzi. N'ajja mu bisibo by'endiga mu kkubo awali empuku, Sawulo n'ayingira okubikka ku bigere bye. Era Dawudi n'abasajja be baali batudde mu bifo eby'omu mpuku ebyakomererayo munda. Abasajja ba Dawudi ne bamugamba nti, laba, olunaku Mukama lwe yakugambako nti, laba ndigabula omulabe wo mu mukono gwo, era olimukola nga bw'olisiima. Awo Dawudi n'agolokoka n'asala ku kirenge ky'ekyambalo kya Sawulo mu kyama. Awo olwatuuka oluvannyuma Dawudi n'alumwa omwoyo kubanga yasala ku kirenge kya Sawulo. N'agamba abasajja be nti, Mukama akiddiza erinza okukola mukama wange Mukama gwe yafukako amafuta ekigambo kino, okumugololera omukono gwange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Awo Dawudi n'aziyiza abasajja be n'ebigambo ebyo, n'atabaganya kumugolokokerako Sawulo. Awo Sawulo n'agolokoka n'ava mu mpuku n'agenda. Awo ne Dawudi n'agolokoka oluvannyuma n'ava mu mpuku, n'akoowoola Sawulo ng'ayogera nti, Mukama wange kabaka. Awo Sawulo bwe yakebuka, Dawudi n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'agamba Sawulo nti, kiki ekikuwuliza ebigambo by'abantu nga boogera nti, laba, Dawudi ayagala okukukola akabi? Laba leero amaaso go galabye Mukama bw'abadde akugabudde mu mukono gwange leero mu mpuku, era wabaddewo abaŋŋambye okukutta, naye eriiso lyange ne likusaasira, ne ŋŋamba nti, sijja kugolola mukono gwange ku mukama wange, kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Era kitange, laba, weewaawo, laba ekirenge ky'ekyambalo kyo mu ngalo zange. Kale kubanga nsaze ku kirenge ky'ekyambalo kyo ne sikutta, tegeera olabe nga tewali kabi newaakubadde ekyonoono mu mukono gwange, so sikusobezza newaakubadde ng'oyigganya obulamu bwange okubukwata. Mukama asale omusango wakati wange naawe, Mukama akuwalaneko eggwanga lyange, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Ng'olugero olw'ab'edda bwe lwogera nti, mu babi mwe muva obubi, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Kabaka wa Isirayiri atabadde ani? Ogoberera ani? Ogoberera embwa enfu enkukunyi. Kale Mukama abe mulamuzi, asale omusango gwange n'ogugwo, alabe, awoze ensonga yange, andokole mu mukono gwo. Awo olwatuuka Dawudi bwe yamala okugamba Sawulo ebigambo ebyo, Sawulo n'ayogera nti, lino ly'eddoboozi lyo, mwana wange Dawudi? Sawulo n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba amaziga. N'agamba Dawudi nti, ggwe onsinga obutuukirivu, kubanga onsasudde obulungi, naye nze nkusasudde obubi. Era oyatudde leero bw'onkoze obulungi, kuba Mukama nga ngabudde mu mukono gwo n'otonzita. Kubanga omuntu bw'asanga omulabe we, anaamuganya okugenda nga mulamu? Kale Mukama akuwa empeera ennungi olw'ekyo ky'onkoze leero. Era nno, laba, mmanyi nga tolirema kuba kabaka, era ng'obwakabaka bwa Isirayiri bulinywezebwa mu mukono gwo. Kale nno kaakano ndayirira Mukama nga tolizikiriza zzadde lyange eririddawo, so nga tolimalawo linnya lyange okuliggya mu nnyumba ya kitange. Dawudi n'alayirira Sawulo, Sawulo n'addayo eka, naye Dawudi n'abasajja be ne bayambuka mu mpuku.